mbewuunya ate contract bazibawo oba ffe twajja ku nsi kuno nga tetunnatuuka ewaliwo n'ojja ku nsi nga tonnatuuka ng'abaliko temukwataganya birowoozo entegera ngeyawuka ndowooza ffe twajja ale nti nobody complains mwina kusooka kuddayo nti olwo batusindika walala twali bakugenda mu Europe ne batusindika wala twawaba twalinya ennyonyi ndala nti enguudo ne bwoba mu Europe nga booza enguudo bazooza kiro bayisaawa 3-4 mu Kampala temubeeramu traffic jam apana kola oluguudo naye talina nakitala katwakiti kamu kafu kubanga kakati oyo gwe bawadde talina kati gwe bawadde okola oluguudo talina byuma kati yeeyazika ku byuma mulimu gwani okulungamya ekyo kampuni ogirabyewo nti kampuni gundi yekola tekulina kipande kati awo tukwata bukwasi kiboko nigo tujjanga bano abava okutendekebwa mukyaka ne balowooza tuli emboko nevuga ntubula nekibuuka mu twakita nekidduka ate ne twakita nayo nedduka mboko nevuga awo but this country okay tuliyazo tezi dakika zino ziri 23 sawa enya yes abaganda baga nti omusango gwentamu ogubulya n'omugenyi zikomeeri katujje katono nenga kiri mu twakita kizinzira entwe yakyo bifudde mu nsi okufuna amawulire agataliimu kyekubiira nga tegaliimu kakica yadde agasengejjeddwa abakugu tulina ne tekinologiya ayanguye emirimu anti tujjaawo wooli naawe n'oteesa butereevu ku mawulire ag'ensonga kati nno ky'oba olina okukola kwe kulaba amasengejje butereevu ku NBS television okka buli lunaku ku ssaawa emu ey'ekiro bannakampala ne bannayuganda kino kisalidde mu ntamu era bakinaanisa kyagamu k'omubbi okuzaala abalongo bahaji musa amaganda n'ag'ekitaratibu nga luwombo lw'amagi abahaji musa traders abeeraho bemukuni bagenda babasajja ne babula tebabulya mu kisenge nnyo balumiza eyo kampuni teddawo babakuba emiga egibayinginiya taliiwo ono ayina ekitwe bano abatasoma bano webazingizizaawo tuli ku Pale FM ko tuli nze Nyombi Mahmud ndine mwami Tamale Birungi mutani wa Iwana yes kakati mwibekalechi tali ku basuubuzi abasuubuzi biganyo kuterera abasuubuzi bali bwe batisezera sezala ubamubba yanga tayinawo kizimbe nerwe tayinawo kizimbe ekyo kyafese nekasebo ali kakubulire muhangi yali abawangudde muhangi naafa kakati muhangi family ye no muhangi yawangula yati yenkubulira yawangula ate kyali kibatwaliwo president kyali kiki anti batesaba muwemu ebintu bigenda ulira batesaba omukazi gwotayagala nga kakutwala atya mu DNA because of his health yogati anti bajje muhangi yabawangula naafa kakati bano olwokuba bababba buli muzamuza ababbi era tebijja kugwa okujjako nga yanga ne Lubega bategedde nti sente n'okusoma byanjawulo tebalinawo ekizimbe nakimu kubanga okuga nti mumwatta muhanga mukitwale muhangi yafa bibye ne baluyawo be bali ekitegeeza famire ya muhangi erina okuleeta omuntu gwe wadde power of attorney anegotiatinge na bano dulo ekizimbe kiri mu mikono gya Drake ne Yanga ate babijjawa muhangi yataana muhangi agenda okufanga byani naye bababbye obutasoma kibi ate gwe kati sezalawo yalikozeseza obutasoma ogwo omusango tegugenda kuggwa lwaki buli wamu bagulayo issue eri kubasoloza sente anti issue n'okubasoloza sente kikyamu tewali asoloza sente abatenansi balina okukola
kukwata akawunti bagiggulewo bagisasuleko alibeera nanyini kizimbe gumuliwa sente tewali nanyini kizimbe kati muhangi yafanga bibye nga balamuzi babimuwadde kakati okuva muhangiriro yafa bayabye olumbe who was Paul Barton ayokateesera bano obutasoma kibi ate abatasoma abalala mu Bulaaya you hire lawyers kibulayo byo hamu tosobola bimukola hamu bimukola ebyo is a lawyer kisawe kimulemye okumaliriza is a lawyer era gundi oyo nagenda e Luzira nendaba Kazinda we yali relatives ku side y'omukazi nange nali simumanyi the first time he came namubuulirirawo winako Luganda nemugaa nti gwe Kazinda winako Luganda weyingira mu lutalo lwa Mbabazi olina okwetondera first lady olina okwetondera Bigirimana Kazinda ne bamutwala e Luzira ayi gigi naleeta bargaining bamubbeko ekizimbe kye mu Kampala nemugato kibawo kubanga emisango gye bamaze okukusingisa the only person who can pardon a president pardons you not to serve a sentence but under the prevailing circumstances president asobola kukusonyiwa ku nguzi kiba kitegeeza naye kimulya ekitegeeza igigi akulinda baagala kubba kizimbe ekyo tokibawa whether you remain there for 10 years walijjawo endala teyabawangudde because people don't cast omukulembe president yakapadoninga omuntu ogwo biri mu maaso why sente biri mu maaso ze yalya alegitire zaali za party biri mu maaso bali baagala mupanishinga yes kubanga bo tebajjukira bwe baba kwonoona tebajjukira nti Saida Bumba gwe muleeta olwaliro ku kakiiko ka Buganda mwamwonoona nti yawa abasajja balaba era nze basaida amatya nti Katonda yantonda mu Bumba nze bunjuuka tuttiŋŋana this is why bano abaana baga nti nkolera Kadaga Mukadaga is using Mirundi no Mirundi temumutegeera Mirundi alabye gavumenti nyingi eno gavumenti ya President Museveni tegaba sente twalaba ku gavumenti y'Obote ng'egaba sente waziryako nali muto kitange nabagamba nti bagamba kitange nti mutabani woyo omugezi nnyo naye tutwala abaana abagezi eyindi y'okusoma yingira UPC neŋŋenda eka ne muvuga kagaali nga nyambadde tisati ya UPC ne tutuuka ekalizi enduulu ne zivuga kitange n'akwata akazindalo yabagamba oyo omwana bw'aba omusiru bagamba obusiru yabujja ku kitaawe nze bwe mba omusiru tebagamba nti yabujja ku mutabani we naavuga eggaali n'agenda ngategeeza kyo ye tayinza kukola kintu kye musabye nze bwe mba omusiru bagamba nti obusiru yabujja ku kitaawe naye ate ye bw'aba omusiru tebagamba nabujja ku mutabani we kitange naavuga akagaali n'addayo kati yeyingira UPC kati saati ye ya UPC within a very short time anti ng'omwana omuto within a very short time I traveled to India several times ne president ekitegeeza ffe tutunulidde ebintu bingi nti bano abaana abajoozi tebaabala Mirundi yavumye first lady ya grade kati ate Mirundi tumuyite mu meeting mu State House ate gye navuma first lady ayina kumala kunsonyiwa oba tekyaliyo sirinnyayo kati ekyetagisa Kadaga kundagira oba enepoti noga nti Mirundi mulalu n'okikuba mawulire ga New Vision ne Bukedde ate nga labyo nekuga nti ajje tukole nkwasa omutwe oyo mutani wa Kajiji nali muntidde mu gundi mu ofisi ya olaba Mwamutamale waliwo ekinewunyisa kati ku issue ne y'abasobozi weebuuza ebitongole kimpulira ekigambo ekibagatte ekyakasiika kiri ludda wa anti kyenkubulira babalya gwafuuka ebyo ebizimbe byawo byafuuka mulambo guli mu nnyanja teri muvubi agenda kugujjayo bagukwatiyako ebyennyanja buli mulamuzi ajja balya buli looya ajja balya naye abasajja abakulu abo kankuli no abasajja abakulu abo Sezaalawo ne Lubega bo babagambako nti Attorney General afuuka court of appeal oba Supreme Court obanga naye awoza miwozi Attorney General naye mugono abadde awoza buwoza
kakati ate Attorney General afuuka ddi kooti ya appeal mbu Attorney General ate aligiramu wa gumuwa ssente nebalyoka bazeeti kama kutiya ffe tuseka musomese abaana bammwe kyogolaba nze bonna mbayina baloya badokitazi kamakunamire nga bakuba kabina kange niwaba mwana muwala kamukunamire naye nga temukubye eddagala lyawutwa basaikologist abasawo abaganda abatemu full house bonna mbalina. I consulted before. When did the Attorney General start becoming a Supreme Court or Court of Appeal? Chafira balance. By the time Muhangi died, who owned those buildings? You are calling off. Court yali ruzinzani. Nanyini byo. Era nanyini byo. Court yali mukusana. Omugenzi yenda nyini byo. Court yali mukusana. Omugenzi yenda nyini byo. Lwaki bagenda naye wa president bamuwesete. Omugenzi yenda nyini byo. Kati abasobozi kybalina okukola kukwata kibooko. Bo bagulewo account. Nsereka abayambe lawyer. Mutani wange. Bagulewo account nga bateeka ssente. Court bwerululuyinga kyobola abaganda bwe bagenda mu Lancaster bafuna ekizibu. Baba gamba nti Beni Kiwanuka yagamba abazungu nti amasaza gawo agabula gakuweeka akalulu. Kati abazungu ne bagamba nti nedda gali kuweeka akalulu mu myaka 2 after independence bagawa Buganda. Obote nawandikira gundi bekaidi kintu ebbaluwa kakiiti nti mutaganya bwere nga nze president wa Uganda tegali kuweeka akalulu. Ne bakkiriza baleka bagagabidde Buganda. In 1964, Obote agamba nti akaluka berewo nga constitution bwegamba. Mekaidi kintu avaayo. Olama akapapula ke watuwa. Obote yagamba, my friend Kintu, a cheat and a constitution which prevails over the other. A cheat? A cheat? A cheat na akapapula ke nabawandikira. Kakati ebbaluwa ya Attorney General. Eprivingira Attorney General mulamuzi ezo bazirya sezala omugambe ezo bazirya bamufera sezala wawerereyo omwana lawyer aleme kugenda mu balala sezala omugambe ezo kabuti baba bamukuba baba sezala omubulire amawulire genfunye mwanyina zikaddaga ali Nairobi mwaka kano naye kati ayogera ali ategeera abantu. Omanyi yo people mukimutamanyi ebyo n'abazungu bajja kubyogera babagambe nti fatijani naye ekizibu kye tulina wano mu Uganda kankibabuulire kiva ku katakata nakawande kakali akala kamuzi nabagambe nti how leaders lose political power. Abakulembeze babajjako batya obuyinza. Naye mbagamba ti omukulembeze bw'aba agenda okuva mu buyinza retiring president akola ki? Retiring president ne mbagamba nti egundi nabasomera ne mbagamba anti nkubuulira ate bw'okimanyi lwaki Kadaga akola kusinga nga bamaze okulonda gundi akakiiko ka Buganda. Ojjawo omuntu nga member ate nafuuka gundi patron. Nembagamba allegations za kuteesa okuwamba obwa sipiika zikyaliwo. Lwaki kuteesa abeera patron wa ate nga member wa Buganda? Omanyi bakola ebintu byabwe. Bino wabiyita pulinze dda. Akakiiko ke balonza. Era bw'olira olaba omanyi oyo omuvubuka yagenze n'awaaba kuba bali ku methodology nti n'etteeka balikyuse nti ku sipiika teyakubiriza bulungi lukiiko. Era ono omuvubuka zeeyo n'engalabiye mbu eddwaliro ssente bazisiza nga sipiika. Akozesa oyo omuvubuka olowooza nedda mwe basajja mmwe mulowooza nti abakozesa omuvubuka oyo tebabamanyi. Nalabye kuteesa kakiiko kitegeeza ki? Petron ate memba abeera petron. Buli lwolaba omusajja kakooza oyo kakooza tumanyi abamukozesa and we shall counter him. I'm telling you
baba akakoza balowooza tuli basiri. We have a stake in this country. Eno succession battle luno lwa kusikana ku protectinga bugagga bakola ensobi bajuga abantu kati bajoza abantu kati bakuwafunyeyo gwe batasobola besi Bobi Wine kiyasosokola kusotinga besije duka abantu bamutegedde yabadde mu babalaya nga bambadde ebizete bulijjo yeyita mukazi yasamye okufuka yayimiridde buyimirize bakati kuti tuviire besi yakubiddwa. In fact bakiza bakoze pate yekulisa besi bagenti bana besi yabadde atufuukidde olukokolo omwana yamukubye mu nnaku bunakuba besi yawunya bamudusa mikindi ekyakikoze ekyo Bobi Wine yakikoze tebwatakola ekirala akubye ekimotoka ekyali kiremedde ku luguudo ku lutindo lw'ejjinja akikubye akisiseewo kati kyekikankanya bano kukakiiko kagendaale mwakabuganda okubaako kwa Samu kutesa kutegeeza nkubuulira nti Kadaga akimanya baagala okubeera ne institution zonna nga baziwambye. Kyenakugambye nti nze mu byobufuzi batugamba if I'm not going to be part of your future plans I tell you in advance nti sisobola kubeera mu gurupu y'abamafia kusikira Museveni. Era oyo omwana yali amanyi bulungi kyekyo nga balowooza ndi mwangu naye mwangu n'okubattamu. Don't blame anybody. I don't support you. Nze najiri omuntu omu Museveni najja kulera mwana wa muganda wange. Muganda wange bw'ava mu bufumbo nga ngenda. Sikolangako mu public service. Siritagenda president's office. Najirira ono. Era simuvangako. Naye oyo omwana tayinza kunjoga nti ayagala bwa president. Oyagala bwa president oyagala bwana. Nakola tiimu yo yonna nakola ntwe ya pusi nakola kana Kasironko nakola mutani wa Kajiji kati awunya Kajiji owunya tumwebaza owunya yawunye tiimu yabwe yonna tugikubye tugitadde ku ttaka. Kakati this is a succession battle. Kadaga taliko kakiiko. This is a succession battle. Bo balaba nti omuntu omulala ali formidable ataliivo Kadaga. Kyobola Bobi Wine abakanga tebamulowoozaako. Bali balowooza bwe batujoga bwakujoga omwana bwakujoga ngodo kabasula kasasi tibuli agendayo. We can sacrifice. Museveni ya sacrifice. So what is going on is a fierce battle. Nenga kubagala okubayo no ekintu kyawe no batakisi no bachi no fukula wani abantu bali bita babalindiridde waliwo mu hotel mugenda ne mubeeramu ng'omusajja ali mu kumuti waggulu omusajja mufubutula ate gonye yasamye gwe agwa mu nnyanja kyeba mafia kyetuuseeko nawandika akatabo kange mafia panic nti ejjongoli baabwe lyonna lituuse webali kubira kaakati you see buli lwamusanga nga gavume nga bamafia batidde one they murder nge Kenya political assassinations they murder wanti bannakitandika babatta bakwata omuntu omulambo gumuli baguteeka mu jeneza tebadduka emisinde basula oyo omwana asulawa. Ekyokubiri mwekuniza buli kifo kyonna ne mukiwamba ba extremists. Fortunately for here Museveni ekyalina emyaka nga 10 ejjogo lya mafia lijja bwa batagala butagazi. Tulina ekyo tuyita kakoza option. Kakoza mutale yawumula namwe mujje omwana ono awumuleko balinga bana abatidde ababbye buli wamu kagurupu kaabwe kawumuleko adduka wa kabaka. Kabaka yamulowooza simanye emisinde. Waliwo kabaka ayagala ennyo ssente okusinga abantu. Ti oyo omwana akuba abaganda n'abateeka wali bonna babyandala baani n'alaga emikufu kabaka atukwatako ki. Yonoona abaana baffe ebizibu byetuyisemu kabaka atuwadde nebwomutugamba oyo nebwetugamba ffe tumunoonya byandala amunoonya mukasa ffe tunoonya omwana oyo abadde atukubanga atwonoona tunoonya kkulu byakuba ebintu byabaganda ebyambuga totuwulire oba bamuwadde obwaki obwabaki kabaka ayinza okwagala abantu ayinza okwagala ssente okusinga tebina kyetukubira. Yes oyo omwana tumunoonya yatukuba n'atwonoona nga eggulu ye mulimu gwe kuba abantu kuboonoona baana baffe ne batasoma. Do you know what I've gone through 3 years? Nakuba mawulire nti ndi mulalo nze kankubulire Museveni yamonyabonya. I can make it nze amakampuni aganeetaaga abazungu abaneetaaga mbakolere yalingira bweru kukola airport. Tetuyinza kuleka mafiya eno mafiya erina kuba okuba badduke
mafia erina kuba bukuba badduke era gundi Kalugire yawandika bane Kalugire yawandika pepa atagisomangako kyova laba ono Kalugire tafaanana munne Kalugire tafaanana nga abali ewa Saddam tajoga nga bali wa Saddam teyiyisa nga bali wa Saddam waliwo yeyisa nga abali ewa Saddam ajoga nga abali ewa Saddam Kalugire yawandika pepa n'agamba nti yali Makerere mu university n'atunuulira aba UPC n'atunuulira baprofesa banne nga balizayininga okuva e Makerere bagenda beetabe mu kalulu ka 95 nga amanyi tekajja kubeerayo yagala nze nali manyi bane pepa ya Kalugire oba bagikweka naye nze ewange gyeri bw'osoma pepa ya Kalugire n'ogisoma olwaleero wind of change or a change in the wind olaba nti Kalugire yali mugezi kyova olaba tafaanana noono bali abala tebamufaana noono ajooga ennyo bo tebayagala byabufuzi bo battabuuku bekolera byabwe kakati epolobulemu you see here nti Kadaga akola kusinga ebyo byonna bibalimba lyalinnya ennyonyi n'alagawo Kadaga kweyole bwe yagenze New York n'alaga luddawo ayina information gye yafunye n'emushookinga